Kitalo nnyo nafiridde omuli w'embizzi nga pulezidenti w'abali b'embizzi. Kitalo nnyo ekya Paulo Katolu Bwama. Natandika okulaba Katolu Bwama muleke njogera abawagizi tubalusaba osooka katuddiremu akakasoosaako katuddiremu oliko ogende mubako ate waliwo akalala nakamu tobanga bwenjogerako bizinesi binene leka njiri abananyiga mujje mu nkube era ngenda kugirya nga bwensolobeza twegwe kirungi nnyo yingira ecupa abagirya mu kuŋŋaane emize newooma teriba basatu ewooma tukuŋŋaanye okutu nemputa akagere twakoze akasanirizo mu kigodo ky'embizzi oyisako buti tukola akaleega leero bannanga abakyala olwongera kuyola bwe twakoze akaleega mu kigodo ky'embizzi ebbeere ne liba lyagwa mu nkaaga likomawo kali akaleega kayitirivu mutulemeseza ebbeere nakagenda kufuna akatale ategeeza akaleega osooka efuulira mu ttuntu n'okalya ate obuwoomi bw'embizzi teryalikoombako ebbeere eryo n'atakuwa kisente bano abakazi abaganda omusajja tampa yambala akaleega ketukoze mu kigodo ky'embizzi kitalo nnyo muwoneke emikono waggulu bwe muti tusabire omulongo. kitange omulungi Mukama tukukwasa omuddu wo Katolu Bwama eyo jazze omwanirize ebyamusobako omusaasire ng'omuntu era kitange nkusaba oyagala nnyo abantu okujja gy'oli Mukama naye abaliibanga ab'embizzi Mukama ogira obandekere
essanyu mulabe abatagirya mutandika ogirya muleme okugenda kadeera jankwagala nyo kadeera Sabona ayogere Kayima ayogere Mazira tono oyimbe oyimbe byammwe oveeyo nayimba wa osembayo Kayima yo oli bulungi ndi bulungi kati nze nsembayo gwe okigali Mbazira tuni kiki nze sirina tabu ninga bondaba jangu wano teddeyo enju ne bwitu tulabe olubuto obwonyirira amanya n'eddoboozi bamutasemakula soda abakyala okuva eri ku Bukedde TV naye kati wetwogerera amayengo ge bagayita KBS TV events manager marketing manager KBS TV tukyali eyo tuweereza mujje tukole katoluwama twatandika ddajjo emirembe giri naye nga mwe mukyali Masaka bulijjo oli mukulu bwo aliyo nga siri muto naye sente wazifuna sente kawera webala essunna eyo kwako guno tofaayo maliriza tuwe Kayima kakati mukama wange siri muto nnyo ate siri mukulu nnyo naye omulongo yonna gyagenda tumwagaliza birungi mwebale nnyo mwebalire ddala Kayima kale thank you so much mwebale nnyo mwenna aba media fraternity mwenna aba media personnels ab'enjawulo ababaddewo wano mwebale nnyo mwebalire ddala namwe abakungubazi mu biti byammwe eby'enjawulo mwebale nnyo kujja okulaba nga ate tukuba eriisa evvannyuma n'okusanyuka oba okusanyukira wamu okujaguza obulamu bwa Katoluwama. Amanya nze Kayima Shafik va ku mbewo za 9 Kawunsenya Dembe FM ne Spark TV program twesimbe va saawa 12 paka saawa 3 yeshe yasookera ddala ku mbewo za radio ne TV omulundi ogumu mwebale nnyo kibalume tukibeeramu ne Kasuku ne Kalibala. Thank you so much Mazira kijja balumu oba mwagala twakisookamu abalala banakikola ogenda okwana omukazi kyomusookezaako bebinze kuolaba nkola so omulundi gumu gali ku radio lwaki oyogera bwoti nkindowooza bulowooza nfumiitiriza nsomanya akatabo ka misi kigundu kozi bagayita batya sijugirako kigambo reality Zambali yakasoma akamanyi. Zambali yakasoma. omuntu ajabba avumira bwerere naye weyogedde katabo kakati waliwo oluyimba lwa Katoluwama Bazira yimba tugende. waliwo oluyimba lwa Katoluwama bendera yitwa okulya embizzi